okwegatta ng'emaanyi ate era agali awamu kegaluma ennyama. Mathias Mpuga Nsamba oluvudde mu studio za NBS ate addukiddewo okujja Bwa Nup Nwonna ku kitabo kyaffe ekya National Mpuga ogezaako okwetonda, ogezaako okwenenya, Mbaka okukaaba Mathias Mpuga owanyendo mukungwe addibwamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. The Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga tabadde musajja mubi, amuwadde omukisa ogwokubiri n'omukisa guno gugendako guliko kitwandiise nti oba bukwakuliza obungi nnyo era nga mukwano gwange muganda wange nnyongera okujjukiza nti Mpuga olugezigezi n'owakajanja ke n'okwefuula nti nno superior nnyo nti era tajja gambwako, tajja kukwatibwa ku mukono mukwano gwange alabye nga bigenda kumusuula gy'abadde tatuukanga era ategedde amaanyi ga His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi we gali era mukwano gwange muganda wange nnyongera obajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lino tusuubira nti byonna bijja tambula bulungi era tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Owaawo bingi bitumalamu amaanyi, bingi bituleetera okutya, bingi bituleetera okuba nga bye tukola tebiriiyo, bingi bituleetera okuba nga tulinga abatalina kigendererwa ky'amaanyi naye ate era bingi bituwa amaanyi kubanga tutaba nga tutambuza olugendo era nga tutaba abamu nti eggwanga lyaffe kye twalisabirira kye liri mu kutuukako era nga kye twanoonyanga, kye tweyayaaniranga, kye twegombanga tutandise okulaba ku bibala byakyo era tusuubira nti bwe tutambulira wano ne tutuuka gye tulina okutuuka bingi bijja tutuukako era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tunaaba basanyufu nnyo nga baganda baffe, nga mikwano gyaffe, ng'abantu baffe bonna batuwuliriramu emirembe, nga batuwuliriramu essanyu, nga batuwuliriramu okwagala, nga batuwuliriramu ekitiibwa ku lw'eggwanga lino ne ku lwa Uganda yaffe era tusuubira nti tugenda kufuna ayagala Bobi Wine amwetondere katono nnyo tweyongereyo. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and they say, we think this was badly handled. Mugamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Muriisa kwebaza okuba nti ogoberera byonna byenteeka ku mukutu gwange ogwa YouTube era nkusaba okubeera ng'oteekako subscription. Tuli ku mission ya kweza abantu 15,000 omwezi guno kati ate tutunulire bwe tuweza omutwalo mulamba bw'oteekako subscription nja kuba nkusiima. Abasinga ku mmwe nalabye nti statistics ziraga nti abasinga okulaba content ate tebali subscribed. Kyennyamiza. Tandikirewo. Bino byonna bigenda maaso ku nsonga za NUP Mathias Mpuga ne Bobi Wine. Mweno video ngenda kulaga mbaka Mathias Mpuga kyaziddwa ku NBS TV enkya ya leero. Jabuziddwa ebibuuzo eby'enjawulo ku bino byonna bigenda mu maaso. Emu ku byayogedde ayagala Bobi Wine amwetondere nga kavideo kenkuzanyidde nja kuzanyira mu kavideo konna mu bulamba. Ekyokubiri agamba nti Bobi Wine talina buyinza bumugoba mu kibiina. Ekyokusatu agamba nti Bobi Wine yasumulula abayaaye niyayo goons thugs abo okumuvuma n'ebirala bingi nnyo kuba bayogerako beebo. Naye nga sinabagenda maaso ngenda tandika n'okusoma ebigambo bya Mathias Mpuga byatugamba. Ndowooza nga tukyali mu ntandikwa za bino byonna obutakkaanya obwaliwo. Yagamba bw'ati, njagala obiwulize ngenda kubivunula ndyoke tugende mu nsonga z'olwaliwo. Yagamba nti when we find ourselves disagreeable on anything in our midst as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from ground-standing and desire to settle political scores at the expense of reputation of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Nti singa twesanga mu butakkaanya mu makkati gaffe ng'ekibiina oba ng'abantu abaagala enkyukakyuka, tuteekeddwa okunoonya engeri egenda okumula obutakkaanya buno nga ya kintu kikulu eyawukana ku kugamba nze kye nayogera si kivaako era oba enkola eri ey'okwagala okuwangula obugoba bw'ebyobufuzi obula nga tukikola mu kwonoona bannaffe
ate betulwana nabo okulaba nga tukyusa obuyinza obanga tuwa eggwanga obukulembeze obulungi. Ndaba Mathias Mpuga wetwogerera ali mu kye bayita ground standing. Tugende mu statements ezimu zaakoze olwaleero. Tandike ne statement eno. You've got to understand when people organize goons to boo you and the organic response from others, of course that's how low we have sunk, that we can expend so much time and energy and resources to try and portray our own as terrible, but not even an ounce of the same energy expended on the real enemies of the people. Mathias Mpuga amanti abantu people organize goons to boo you, and that's how low we've sunk. We've spent time and resources to destroy our own. Nti ekibiina kyongedde okukka wansi kubanga wala bateeka ssente mu miyaayu mu bayaayi okumuvuma tebwe bakakkanye n'agamba nti obudde obusinga batadde ssente n'obudde mu kwonoona omuntu waabwe yeeyogerako nga ye n'ogeraageranya nti manyi matono nnyo kuguteeka ge batadde ku mulabe owa Uganda ddala aba ategeeza Museveni kyali mugamba kino nti agamba nti obudde Bobi Wine oba abali Bobi Wine emabega bwe bamutaddeko okumwonoona bungi nnyo okusinga bwe batadde ku mwami Museveni. Ekyo kituufu mukulu Mpuga? Ndowooza eyo statement eri reckless ate era olimba. Agenze maaso n'ayogera ku nsonga gy'alaba agamba nti But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want to, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Mathias Mpuga is a thief. That's paid. And you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Ku ssente ezimubuuzibwa Mpuga ayogera ku ensonga. Agamba mbu wale emmotoka ezaawe wabamu mu parliament wala abazeewo ebiti. Agamba nti n'ebyo n'abo abantu waliwo obutamatira mu bantu. Abantu abo baweeze emmotoka n'ebirabo ebizibiwe abantu bo ba resigning as mwagala resigning. N'ayongerako agamba nti I am a member of the commission, the same commission that gave car grants to members of parliament. Did they resign? Chabuza because the public had issues with it? Mukulu Mpuga, two wrongs don't make it right. Ulingaga agamba nti baba badde basima omuntu nenge engeri gy'omusima nkyamu sinasima singa babako engeri gye bakola enkyamu naye n'ogisanga enkola gye bakola enkyamu ogamba tugendayo mu maaso abantu badde banyiiga naye tewalina gwe yakosa tewali gwe yakosa tugende nayo mu maaso. That is again another reckless position. Ensonga endala Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter. Do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth. And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces. Compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption, but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it
to dispense. You cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore, whatever action you take, you must put into consideration the fact that the stakeholders are various, and therefore, you don't simply take a decision because you are angry, and your anger has no premise but spite. Simon Kagwanja Lambuza nti wagamba ekibiina kiri mu buwambe bani ayongerako yuno amugamba tebikwatako nze gwe nakigamba kasaya kimanyi nze manya kimanyi kiri mu buwambe naye tanaba kubeera nga akifaako abamweto tanaba kubeera nga abamanyi osazeewo zooyogere obuziina bw'ekibiina osazeewo bwandike muki lwaki toyogera. A party is a national asset and a public good. You can't use it to satisfy your ego. The actions you take must take in consideration of the stakeholders. Mpuga yayogera. Juke bwayogera bino ebintu ng'ayongerako my president. Mpuga kyagezaako kukola is to eat his cake and have it too. Okulya keeki ye ate abeere nayo mu kaseera ke kamu. Wagamba nti president wange oli nkuwa ekitiibwa president wange. But you just satisfying your ego. Wait olodwa abantu wasasula abantu abayaye bajje banvume my president. Akulaga nti amuwa ekitiibwa ate amwogerako bineeno. That is some sort of hypocrisy. Ye ndaba yange. Byenjogero oyinza okukatuukanya nabyo naye nze ntambulira ku party position. Ekibiina kyagamba kitya. Mpuga yakkiriza ssente zino. Ate nennyini nakkiriza nti bazimu akasimu. Parliament nevayo bulungi ne defending. Ekibiina ne kimugyamu obwesige ne kimugoba kuwa commissioner ne kimususpend. Mbaka Mathias Mpuga owanyendo mukungwe ayagala Bobi Wine amwetondere. Katono nnyo tweyongereyo. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and say, we think this was badly handled. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Murisa. Kwebaza okuba nti ogoberera byonna byenteeka ku mukutu gwange ogwa YouTube era nkusaba okubeera ng'oteekako subscription. Tuli ku mission ya kweza abantu 15,000 omwezi guno kati ate tutunire batuweza omutwalo mulamba bw'oteeka ku subscription nja kuba nkusiima. Abasinga ku mmwe nalabye nti statistics ziraga nti abasinga okulaba content ate tebali subscribed. Kyennyamiza. Tandikirewo. Bino byonna ebigenda mu maaso ku nsonga za NUP, Mathias Mpuga ne Bobi Wine. Mweno video ngenda kulaga omubaka Mathias Mpuga akyaziddwa ku NBS TV enkya ya leero. Jabuziddwa ebibuuzo ebyenjawulo ku bino byonna ebigenda mu maaso. Emu ku byayogedde ayagala Bobi Wine amwetondere nga kavidiyo kenkuzanyidde nja kuzanya mu kavidiyo konna mu bulamba. Ekyokubiri agamba nti Bobi Wine talina buyinza bumugoba mu kibiina. Ekyokusatu agamba nti Bobi Wine yasumulula abayaye miyayu goons thugs abo okumuvuma n'ebirala bingi nnyo kuba bayogerako beebo. Naye nga sinabagenda maaso wenda tandika n'okusoma ebigambo bya Mathias Mpuga byatugamba. Ndowooza nga tukyali mu ntandikwa za bino byonna obutakkaanya obwaliwo. Yagamba bw'ati, njagala obiwulize ngenda kubivunula ndyoke tugende mu nsonga z'olwaliwo. Yagamba nti when we find ourselves disagreeable on anything in our midst as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from ground-standing and desire to settle political scores at the expense of reputation of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Nti singa twesanga mu butakkaanya mu makkati gaffe ng'ekibiina oba ng'abantu abagala enkyukakyuka, tuteekeddwa okunoonya engeri egenda okumulawo obutakkaanya buno nga ya kintu kikulu
eyawukana ku kugamba nze kye nayogera sikivaako era oba enkola eri ey'okwagala okuwangula obugoba bw'ebyobufuzi obula nga tukikola mu kwonoona bannaffe ate betulwana nabo okulaba nga tukyusa obuyinza oba nga tuwa eggwanga obukulembeze obulungi. Ndaba Mathias Mpuga wetwogerera ali mu kye bayita ground standing. Tugende mu statements ezimu zaakoze olwaleero. Tandike ne statement eno. You've got to understand when people organize goons to boo you and the organic response from others, of course that's how low we have sunk, that we can expend so much time and energy and resources to try and portray our own as terrible, but not even an ounce of the same energy expended on the real enemies of the people. Mathias Mpuga Amanti, abantu people organize goons to boo you, and that's how low we've sunk. We've spent time and resources to destroy our own. Nti ekibiina kyongedde okukka wansi kubanga wala bateeka ssente mu miyaayu mu bayaaye okumuvuma tewe batyo bakkakkanye n'agamba nti obudde obusinga batadde ssente n'obudde mu kwonoona omuntu waabwe yeeyogerako nga ye n'ogeraageranya nti manyi matono nnyo kuguteeka ge batadde ku mulabe owa Uganda ddala aba ategeeza Museveni kyali mugamba kino nti agamba nti obudde Bobi Wine oba abali Bobi Wine emabega bwe bamutaddeko okumwonoona bungi nnyo okusinga bwe batadde ku mwami Museveni. Ekyo kituufu mukulu Mpuga? Ndowooza eyo statement eri reckless ate era olimba. Agenze maaso n'ayogera ku nsonga gy'alaba agamba nti But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want to, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Mathias Mpuga is a thief. That's painful, and you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Ku ssente ezimubuuzibwa Mpuga ayogera kwe ensonga agamba mbu wale emmotoka ezaawe wabamu mu parliament wala abazeewo ebiti agamba nti n'ebyo n'abo abantu waliwo obutamatira mu bantu abantu abo baweeza emmotoka n'ebirabo ebizibu abantu bo ba resigning as mwagala resigning. N'ayongerako agamba nti I am a member of the commission, the same commission that gave car grants to members of parliament. Did they resign? Chabuza because the public had issues with it. Mukulu Mpuga, two wrongs don't make it right. Ulingaga agamba nti baba badde basima omuntu nenge engeri omusima nchamu sina sima singa bako engeri gyebakola enchamu naye n'ogisanga enkola gyebakola enchamu ugamba tugendayo mu maaso abantu badde banyiiga naye tewalina gwe yakosa tewali gwe yakosa tugende nayo mu maaso. That is again another reckless position. Ensonga endala Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter. Do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth. And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces. Compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption.
but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it to dispense, you cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore whatever action you take, you must put into consideration the fact that the stakeholders are various, and therefore you don't simply take a decision because you are angry, and your anger has no premise but spite. Simon Kagwanja nambuuza nti wagamba ekibiina kiri mu buwambe bani ayongerako yuna mugamba tebikwatako nze gwe nakigamba kasita yakimanyi nze manya kimanyi kiri mu buwambe naye tanaba kubeera nga akifaako abamweto tanaba kubeera nga abamanyi osazeewo zooyogere obuziina bw'ekibiina osazeewo bwanike muki lwaki toyogera. A party is a national asset and a public good. You can't use it to satisfy your ego. The actions you take must take in consideration of the stakeholders. Mpuga yayogera. Juke bwayogera bino ebintu ng'ayongerako my president. Mpuga kyagezaako kukola is to eat his cake and have it too. Okulya keeki ye ate abeere nayo mu kaseera keekamu. Bwagamba nti president wange oli nkuwa ekitiibwa president wange, but you just satisfying your ego. Weetoloddwa abantu, wasasula abantu abayaye bajje banvume my president. Akulaga nti amuwa ekitiibwa ate amwogerako bineeno. That is some sort of hypocrisy. Ye ndaba yange. Byenjogero oyinza okukatokkanya nabyo naye nze ntambulira ku party position. Ekibiina kyagamba kitya. Mpuga yakkiriza ssente zino. Ate nennyini nakkiriza nti bazimu wakasimu. Parliament nevayo bulungi ne defending. Ekibiina ne kimugyamu obwesige ne kimugoba kuwa commissioner ne kimususpend. Embeera bwetyo ffe tutambula tetukyatambulira ddala, mwenna abaliwo okutumalamu amaanyi, abaliwo okutulowooza nti tetusobola, abaliwo okutulowooza nti nno bintu bya just bujasti. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mu bye mulaba ng'ebya just ffe tubitunuddemu nga tubirabamu obuwanguzi bwaffe, nga tubirabamu obunoonyezi bwaffe, era nga tubirabamu nti wano wetunudde bwe twagala okutambulira tutereeza eggwanga lyaffe, era nga tulinamu kukkiriza kwokka nga tugamba nti one time okukkiriza kwaffe, obugumiikiriza bwaffe, amazima gaffe, enkolagana yaffe ejja kutambulira ddala, era nga tutambula nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti tulina omu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ye mununuzi waffe, ye mukulembeze waffe, I recommended this 4-week ye mukama waffe, ate era gwe tutunuulidde okulaba nga tutambulira ddala paka eyo gye tunaatuuka.